Mugamba mutya mmwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'okyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku leero kye njagala twogereko kyandibadde kirungi ng'obadde oleese omukozi ewaka n'osooka n'omukebeza omusaayi. Njagala twogerere wamu, njagala nammwe mujja kuba mumbuulira komenti zammwe nja kuba nziyitamu ndabe kiki mwogedde bwe kityo bwe kiringa naye kyandibadde kirungi oleeta omukozi ewaka n'osooka n'omukebeza omusaayi. Kyandibadde kirungi. Nze ku lwange nganze endowooza yange kyandibadde nti kirungi nnyo okusooka n'okebeza omukozi oyo gw'oleese ewaka mu baana bo n'omwami wo. Kyandibadde kirungi omukozi oyo n'osooka n'omukebera noba n'osooka n'omukebeza endwadde zisinga naddala ezo endwadde ezikwata olw'ensonga nga bwe mubitegeera nti ennaku zino abasajja baatabuka. Mukimanye nti bw'oleeta omukozi ewaka obeera oleese mukazi munno gw'omukyala. Kino njagala nkikubuulire, buli lw'oleeta omukozi ewaka obeera oleese mukazi munno n'omulekera omusajja oyo abeera ajja mwebakako bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira abasajja benzi ate abasajja baatabuka beebakira ddala ku bakozi abo bemulaba ne babazaalamu oluusi embuto ne baziggyamu. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo nze ndaba gw'omukyala kikuyamba nnyo singa obeera ofunye omukozi ogenda muleeta waka obeere ng'omulekawo, kikuyamba nnyo omukozi oyo okusooka n'omukebera omusaayi endwadde ezo ezisinga ezikwata nga bwe muzitegeera. Kiba kikuyambako n'omanya nti singa abeera ayagadde omwami wo n'omanya nti ayagadde omukozi naye omukozi oyo tomweraliikirira. Oba okitegeera bulungi nnyo kuba kizibu nnyo omusajja okwagala omukozi oyo n'olowooza nti omusajja ajja kwambala. Kiba kizibu. Agenderawo olw'ensonga bibeera bya kiro, biba byakubbirira. N'olwekyo ekisinga kye ndaba kirungi omukozi oyo asooka akeberwe ng'obadde omuleese ewaka. Ate ekirala mu abakyala nga muleese abakozi ewaka, abakozi abo mulina obbawa ebiragiro nga baakajja ewaka. Ekyo mulina okkimanya, mulina obbawa ebiragiro ebisobola obbatangira obutaba bangu eri baami bammwe. Ekyo nkibabuulira, olina omuweerawo ebiragiro nga yaakajja mu maka ago okusobola kwegamba okutangiratangirako ku bimu ebisobola okujja ku mwami wo n'omukozi oyo. Ekyo nkikubuulira. Kati ng'okugeza, fuba okulaba ng'omukozi oyo tayambala bugoye bumpi waka, talaga bisambi waka. Omwami oyo, abaami balina amaddu. Omwami n'oba nga wasuza omuwa n'osiiba ng'omuwa tekimugaana kwebaka kw'oyo omukozi ng'abadde afunye kagaapu. Ekyo kikubuulira. Abaami amaddu mangi nnyo, ky'oba olaba nti nga bino ebiriwo ennaku zino mu mawulire ebya mwami Ssematimba n'omukyala oyo eyali omukozi. Ebintu ng'ebyo bye mulaba bibeerawo bulungi nnyo mu maka. Abaami baagalira ddala abakozi ne babazaalamu bulungi nnyo. Ekyo kibeerawo. Bakozesa obukujjukujju bwabwe okufuba okulaba ng'akola ki, ng'amwebakako. Ate kasita amala omwebakako kiba kiwedde, oyo abeera afuuse mukazi munno gw'omukyala. Tosobola mulagira kintu n'awulira, ne waba awulidde naye aba n'amaanyi ago agava eri owabbawo. Mulabye nnyo ebintu bingi mu mawulire nga bikwatagana ku bakozi n'abasajja b'ewaka, bingi okuviira ddala emabega nga muvudde ne ku bino ebya mwami Ssematimba. Ne waliwo n'ebirala bingi ebiva emabega eyo nga biraga nti omwami yanjagala, omwami yanzaalamu, omwami yankwata, omwami yakola kino. Okitegeera bingi biri nnyo mu baana abo abakozi be muleeta ewaka ng'abakozi. Abasajja babeebakirako ddala ne babazaalamu abaana, oluvannyuma naye ne babagoba ne babakuumira eyo. Abamu babazaalamu ne bamala ne babapangisiriza eyo ebbali, ne babakweka eyo ne babakuumira eyo ebbali nga tebaagala abakyala baabwe bategeere. Kati n'olwekyo gwe omukyala kino kikwatako nnyo nno kuba manyi nti gwe abeera avunaanyizibwa ku mukozi oyo gw'omubeera muleese ewaka, naddala oyo abeera omukozi omukyala. Obeera omuvunaanyizibwako nnyo. Olina omutunuulira n'eriiso ejjogi kufuba okulaba enneeyisa y'omukozi eno eri etya, yeeyisa atya.
olina okutunuulira nnyo omukozi oyo. Oli waba ayogera n'omwami wange ayogera atya naye? Enjogera entuufu gy'alina okwogera naye. Kikulu nnyo 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 okutunuulira omukozi oyo naddala ng'ali waka wamu n'omwami wo. Ekyo nkikubuulira. Abaami baagalidde ddala abakozi ab'ewaka. Abamu babafuula n'abakyala baabwe, n'amuteeka eyo ebbali n'afuuka mukyala we. Kati n'olwekyo kye mbasabamu abakyala, mulina kubeera steady nnyo nga muleese abakozi ewaka. Olina okwetegereza embeera engeri gye yeeyisaamu ewaka, okufuba okulaba ng'otangira ekintu ekyo eky'omwami wo obutamwebakako. Ekyo kikubuulira kuba abaami bannanga, abaami benzi, ekyo nakibabuulira. Abaami benzi, ekyo nakibabuulira mu abakyala. Era nabagamba nti tewandizze naawe n'okaabira mwami wo okulwokuba omusanze n'omukyala. Otawanira bwereere okukaaba. Ekyo nakibagamba. Teweerumya mutwe gwo kulwokuba osanze omwami ng'alina omukazi omulala. Teweerumya mutwe gwo. Ako ke kazannyo kaabwe. Gwe nga bw'olina ekintu ky'onyumirwa, abaami bo banyumirwa nnyo nnyo okwebaka ku bakazi. Ekyo kikubuulira gwe omukyala. Ayinza okuddaawe n'okaabira omwami wo olwokuba omukwatidde mu bwenzi. Kimanye ekyo kya bulijjo ku basajja. Abasajja bonna benzi, lwakuba ekirungi ky'abasinga bakola obwenzi nga beekwese ne batalaga. Naye omusajja awatuukira okulaga ng'akimanyi nti alina mukyala we, n'atuuka okwagala omukyala omulala nga bali bonna mu nnyumba. Ky'oba olaba nti mu vidiyo eyo esoose nabagambye nti gwe omukyala, emikwano gyo nga ng'olina emikwano gyo abawala oba abakyala, olina bakuumira wala nnyo nnyo n'omwami wo. Ekyo nkikubuulira. Abasajja benzi, abasajja benzi, ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo kye mbadde mbasaba ku nsonga eno, kyandibadde kirungi, njagadde mbabuuze, kyandibadde kirungi okuleeta omukozi waka, naye omukozi oyo n'osooka n'omukebeza omusaayi? Kyandibadde kirungi? Enjagala munziremu. Osobola n'okumpa ensonga lwaki. Okitegeera bulungi nnyo. Ekambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 077873401. Osobola okusindika message n'ombuulira ku WhatsApp yange eyo, nja kuba ngitunuulira, nja kuba mbaddamu. Bwekityo bwe kiri. Mbagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.